twatenda pate ya Elite olw'ensonga y'ennyonyi omwana gye yajjiramu ku prom party kyokka ate Anna International naye tususseeko kye bayinza okubeera nga baasinga kuba Anna kwe oli omuvubuka okubeera nga yajjiramu helikopita naye ebisigadde ndabira ddala nga Anna ekisusizzaamuko nayo. Anna yo tebafunyeyo muntu n'omu ajjidde mu helikopita naye ate otunuulira nti theme gye bakozesezza n'okusinziira engeri abaana gye bazzeemu banene amasomero abiri gayinza okubeera nga gagwa drosina kindi nga Anna esusseeko kubanga tetwalaba decoration wa Elite tetwamulabako okusinziira mu naye wa Anna yetumulabyeko awo aba Elite babeera basinzeeko kuba Anna oli yekka yajjira mu nnyonyi singa oli teyajjira mu nnyonyi ne tukomparinga bino ebisigadde Anna International ebeera ekikubidde ddala. Kankulage ka video kanene okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobola okulaba ku prom party ya Anna n'engeri gye yagenzeemu mu maaso naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba subscribing onyigene ku notification bell eyo tojja kubona mu missing updates naddala nga zino. Bannange kambabuulire bw'oba okaaba obwavu kaaba wekka. Mama laba abaana amamotoka ge baleese kyokka eyabadde abatere eyategese bino ebintu owa Zuri Touch Diko oyo omukyala wa Zuri Touch. Bannange laba amamotoka g'abaana wulira okubba nga tolwadde laba lineage y'amamotoka abaana gwe Anna International mutusonyiwe abaana gye babaleeteranga mu zikosta naye kati abazadde kati bali too modern abaana kati bakola bye baagala daba amamotoka bannange kaakati ono omusomesa amugamba atya nti lie down fe batugambanga kutamanga akabuzi bano ba Zuri Touch Decoration alalalala gwe bw'oba owulira ng'oyagala something close to this